Buganda mukulu yasigaza ebyapa simanyi ekyapa kyammwe kiri ku bulubuli nti mwami yakulekera ekibanja abaana bagamba nti bakitwala simanyi omusika agamba nti ettaka lirye simanyi ono yali wa mukago ne taatawo yaleka agamba nti taatawo yali mulekera ebyo Senta Musewandagi yakola kubuza banyabo ne basiba abatulaba era abatuuliza nabo musinziira mbabuusiza abalina emirimu gye mukola mbeebaza abatalina temugwa musuuli abafunye ebizibu ebyenjawulo banakuwaliddeko nawe wafunye ebirungi mu bulungi kusanyukidde bulamu bulungi neyagala kampeyini oziraba zitambula nzitunuulira amanyi omupiira gunyuma nnyo ng'oli bweru teri mu nsambi wa mupiira asobola kukuba nduulu enduulu agikuba ng'ateebye eggoola naye ffe abali ebbali tukuba enduulu bamusala n'okwawula n'awuyawula bebbali mumanyi ogukokinga mumanyi ogusamba naye nga mugusambira ku katebe era ojja kulaba ne bw'ojja ku leediyo zino ezammwe zemukolako zino simanyi zifufa zaani omwana abeera kuli n'akola analysis ng'olowooza ali Manchester naye muyingiza ekisaawe olabe byakola akati ffe tubitegeerera tubiraba naye bwebwetyo bwe kiri nti kooki teriyo kooki asamba bagamba nti kooki puleya nalabako omusajja omu yekka wano yasambirako ba mu KCCA Sam Simbwa yekka gwe nali ndabyeko ng'agusamba ng'ate bwagukookinga kale ffe tubeera nnyo ebweru eno ekituyamba okusobola okulengera tufaananako bamuzibe abana abagenda okulaba enjovu muzibe yakwata ku mukira yagamba nti enjovu musosa muzibe yakwata ku gulu kw'enjovu yagamba nti enjovu muti omunene eyakwata ku ssanga ly'enjovu yagamba nti enjovu lwazi ate yakwata ku mugongo yagamba nti enjovu kiswa so nga bwe oyagala okulaba enjovu oyimirira from a distance n'olengera enjovu n'olyoka onnyonnyola nti ewakutte akutte ku ssanga ono akutte kakira naye enjovu yonna bweti oleke kukwata kutu kwa njovu ogambe nti enjovu eringanga ekikoola ekinene so nga ate enjovu sikikoola kinene. President Museveni ayingira Buganda gameplay mu Buganda mwetegese okufa okwaniriza omwagala w'abangi President Museveni anti kyebakola balina project yabagiyita Museveni for Buganda era yatandikira Kiboga eyo kati Museveni Kyagulanyi najja yamba programu eyo bweyagaba kaadi mu ngeri y'amancoolo naziwa baki naziwa nadira bakimbuyege n'abajega n'abawa kaadi anafuye abaganda mu legislation anafuye abaganda mu byobufuzi era ne bwetola si mu bwaka bwa palamenti bwokale bwanagenda ku local governments bonna be bawadde kaadi okufunyaganya ku kaadi ya national unity platform tekuliko muntu yenna alina busobozi bumuteeka mu bukulembeze obusobozi obufuzi obufuna otya kati nga nze okujja nondaba nga nesimbawo banondeeta wano wandabirawo mu fielding nakulaba nga mufuliza ebyobufuzi nsonga kyoyagadde ondeeteko njogereko eri abantu kubanga ebintu byobufuzi obimanyi erodi wa kadiife nibwe bintu ebyobufuzi obibeera ate obukulembeze mu byobufuzi ffe ababaddewo era ffe abakulu kati Kyagulanyi bajjawo njagala otutunuulire buli omu munnabyabufuzi aliwo alina gwe bagamba nti oyo Lukwago Erias product ya Semwogerere product ya Sebaana product y'abali ku ddembe nti oyo Senta Musewandagi product ya Kyanjo product ya Gundi kati njagalo nyambo mbuyize avuganya ku bwa meya ku bubaka bwa parliament obwa Nansana municipality Zambali plus yo Mukasa product yani ya Nambozi ya mentalingirawa ku barometer nese nawe kide kirigwa mbuliza kana kambata gwe bawadde okuvuganya ku Nansana municipality ki product yani yabakitte ate product yabakitte nga atajjawo bakitte andi kati tiwalaba ono mwana Gundi yasomera ku basale ya Muyingo so kitoleko n'abaana amuvuganya namusuza era ekyo kiraba n'ogamba nti oyo omwana yali product ya Muyingo ekibi kye yakola nti ya papa najjajjewo Muyingo nga Muyingo tannatuusa kumulekera Ssemujju Ibrahim Nganda gwolaba asinze okuteesa obulungi mu palamenti product ya mwami Sam Kaleganjula era Sam Kaleganjula yamu-identifying n'agamba nti omwana oyo kaati engeri gy'ateesa ku leediyo engeri gy'awandiika mu mawulire
omwana oyo asaana talenti agitwale mu palamenti. Nze n'abantu bangi nnyo abalaba talenti yange ne bagamba nti Sewandagi oyo tumwetaaga mu palamenti, naye nensangayo bakalitima nga Betty Nambooze bakireke abatuuka buli kiseera nga ntuuse ku mwanje ne bagenda ne baleeta abalala bakimbuyege, naye nina omukisa nti Nambooze talina gwe yatadde mu constituency eyo nga nsinga, ngera abantu bakola ne bagamba nti oyo alisinze ku Sewandagi, era abantu babayita mubagamba kale Sewandagi twatomera singa gwe twatwala mu palamenti netwatwala ono. Nambooze buli walaba emmeeza eriko ebyokunywa nga aginyeenya. Aginyeenya atuulako omumbo gwa bbi akazi ako kalina efitina oba kalifalumba eki. Nambooze gwekaakaaba mukono yonna eri mazima. Mukono yonna eri mazima. Nze simanyi ssanyu lye ndifuna nga Nambooze tawangudde kalulu. Kale gomayi kiri emukono yaleeta Nabukeera bamaze omwakaadi yafuzeyo akasanya kamu kaadi yagimuggyeko. Yaleeta kajimu yamugobye. Nabukeera n'agamba nti kamuvuganye. Kale kamuvuganye mu municipality. Ne kajimu naye n'amugoba n'aleeta omulala. Ne kajimu bwe yamuleeta naye n'aba n'amwefuulira. N'aleeta Bakaluba ng'amuggyeemu nali mu ngensi yonna emanyi Bakaluba nti we n'aleemu n'amufumbafumba n'amutuuse wa Kyagulanyi n'amugamba ono alokose akyuse kumba amaze omulyako oba busente oba kiki. Bakaluba naye yamugobe ne Bakaluba naye yamwesimbyeko. Buli omu yamwolekeze emmundu. Singa bamuwangudde nnyawo. Kati sigwe wekaakaaba ti anyeenya emmeeza y'okulya ebyokunywa. Nina abantu bange benjagala bawangule nsaba. Era Katonda n'amalampa essaala yange eyo. Bayala bawangulwe. Bawangulwe. Nambooze, Muwanga Kivumbi, Aisha Kabanda. Aisha Kabanda nalabye ono mukazi angaddeko amaanyi. Ye yagwadda. Kati mbe sikyalowoozaako. Yani Lydia Mirembe? Mbe sikyalowoozaako. Aisha Kabanda ye sikyamulowooza. Akuwa Lydia Mirembe y'omu ku baayisa mu palamenti ey'omwenda yagirimu eri yagira. Yali talina kyakkola. Awali mugambe yali badde akola ki? Era ebya palamenti ey'omwenda onazeeko bw'amuddire mu bigere akoze eki. Omanyi okugulu bwe kubanga kulema tokutema kaata ofune muggo. Kati bakakitegeera nti baatemako okugulu kwabwe okulema ne bafuna Aisha Kabanda nga muggo. Kale baagala kuzzaawo okugulu. Kabazeewo okugulu kwabwe okulema waakiri batambule nga bali mweza. Ate bali mweza nti yakutemako naddaawo n'atukaabirira. Bali mwezo bw'oba omundabiddeko mugambe. Musajja wange. Musajja we era nkimanyi sobola kigamba mugambe. Mwami Museveni yatukola bulungi nnyo. Yateekawo ebifo ebivuganyizibwako abaliko obulemu. Oba mu palamenti, oba mu local government, ne ku local government gy'ayagala abaliko obulemu balinayo ekifo kyabwe. Gy'omusindisa. Bw'alemwa okuvuganyiza ku baliko obulemu najja ku bino ebyaffe Museveni yateekawo ekyabaliko obulemu, yateekawo eky'abavubuka, yateekawo eky'abakadde, yateekawo n'ekyabakazi. Nalabye omukyala Mbabazi yakiwangula. Ati yateekawo n'ekyabakazi. Wakitegedde? Mama Mbabazi. Yoni Patrick Mama Mbabazi. Nkutidde. Kitange ne mukazi. Ali mu palamenti. Palamenti dako mwali. Kati yagezeyo okusakira mwami. Kusakira bakadde. N'abavubuka n'abakazi balina ebifo ebyabwe. Bw'ojja ne weesimbe eno ku kyaffe ekigambibwa nti ffe abakiriko Erias Lukwago basobola omunyiga amaka n'akukuba bukumi mulanga naye noddamu ne bagata n'otambula nti egwe nabbira gw'okyagala. Obulema bwo oba obunafu bwo bw'olina obulemu obukuliko tujja bukulangira era tubukozese ng'ensonga okulaga abantu nti kino ekifo tokisaanidde kubanga kino ekifo kyetaagako omuntu ng'awera. Naye Mwami Sentamu eyo emboozi teri gweya nti n'ojjawo gundi n'oleeta bwabo abaaliwo baali bakuvaawo ddi. Omanyi mulina ekizibu kimu ani gwe wagamba nti wakuvaawo bw'ogenda okusoma ku kawaayiro akateekawo omubaka wa palamenti kagamba nti anaamalako ebisanja 2 tekakyogera. Kati bwe kaba ogolooza abaakola tusemateeka baali tebasobola kugamba nti omubaka wa palamenti tumuseeko ebisanja 2. Kati oyagala omubaka wa palamenti kubanga gw'omwagala nnyo afogere abeere nga Museveni. John Kerry amaze mu palamenti kankuwa omusajja abadde akyaludde ennyo mu palamenti pulezidenti wa Amerika Joe Biden yamala mu palamenti emyaka egisukka 50 n'afuuka ne pulezidenti nga mubaka. Obubaka bwa palamenti omubaka wa palamenti tayinza kulagira ggwe kati nti ogende ofuuke maneja wa UPC wadde wali kufufa wookola. Teri omubaka wa palamenti wano mu Uganda asobola kulagira obe nga gwe maneja wa LDA ne President Museveni asobola okulagira nti Kimbowa yaba abeera maneja wa LDA eyafufa era enkya n'obeera
oba oyina obuyigiriza oba tobukola ki Ato buyinza. ono omukazi ow'obugulu yafuuka maneja wa Uganda Airlines nga talina buyigiriza Ati otata yali mulwali. erinnya lye nalyerabira naye omukazi ow'obugulu Nze mbutegedde. Brigadier Moses Ali eyagenda mu parliament ng'alina akasatifikeeti kamakiwa agi nga takongedde nako Olwo n'agina n'agendayo kati. atasobola oyo twamugyeyo dda Aŋŋamba ono osemba buli washande. oyo naye bajja mumugjayo Naye alina bwezi certificate of attendance. naye bajja mumugjayo kakati kyenkugamba nti omubaka wa parliament twamulaba nga talina buzibu gyokoma okubeera mu parliament obukugu bwe tubwetaaga kubanga tukola mateeka Tubufunamu. kubanga gyokoma okuteesa amateeka n'okugakiriisa Sente okulaba kibuzo. parliament ya America ogiraba erimu ebisanja bisatu buli lwe balonda parliament ya America balonda ababaka kimu kyakusatu kwabo ebibiri ebyokusatu baba mwebali yensonga lwaki mu congress amanya mugundi balonda buli myaka emeka naye gwe balonda buli myaka ebiri naye nga gw'omalamu emyaka 6 bakulonda buli myaka ebiri naye ng'omalamu emyaka 6 Sana kyesatu. kya myaka 6 Bakulonda buli myaka ebiri. buli myaka ebiri balonda ti buli myaka ebiri waliwo ababaka ng'ekisanja kyabwe kiggwako palamenti ya Amerika terinayo olunaku lwebeerawo ng'ababaka bonna abali mu palamenti Kulonda kubayiwa oba kubazza. teruliyo Oyina ekigambo kyogedde era kankibuuze kubanga at least olinamu ku experience n'ebintu bino birabo. Ogambye nti twetaaga ababaka bano ebbanga lyobeera mu palamenti experience gy'ofuna era n'ongamba nti tubeetaaga nnyo. Bw'otunulira palamenti eno ebunzike naye 11 bw'ogitunulira anti ejjudde bakimbuyege bw'ogitunulira yonna nga mulimu ab'NRM n'aba opposition. twakola ekyensobi ebbiri Mwami Museveni yagamba nti tutwale ebidomola kasita binaagoloka ne bitiikinga NRM Kyagulanyi n'agamba nti twala buli awali ambuleera tiikinga oba waliwo mbwa aba waliwo mbuzi tiikinga twesanga ng'embwa n'embuzi zifunye ambuleera nga ziyingira mu palamenti. Kati awo n'ababaka bulwandiisa ab'ensa tetubalabye. Omanyi nti nonze palamenti yonna yonna ndabamu Ssemujju yekka. Ne Sseggona abadde atesa naye ojja kumugamba nti Sseggona mu batali bassentebe ba bukiiko Ssemujju yekka. Nze ndaba Ssemujju yekka mu palamenti. Abalala bonna boolaba boogera kuba bassentebe ba bukiiko. Sseggona ajja okupulizentinga nga pulizentinga byakakiiko. Naye ate ye munnamateeka nti kye bayita legislation. Kati palamenti eno eweddeko eyo egitunzika. Balina amateeka ge bakozeeko legislation ge bayisizza abamu agamu bakozeeko amendments. Naye abantu kye bateerabira palamenti eno eyisizza amateeka agataka wansi wa 50. Egayisizza naye bw'oganoonya egayambira abantu. Agamu gabadde of their own benefit. Etteeka lye tukola tetulikola kuyamba ggwe. Etteeka ekigendwa ky'amateeka ekisinga okuba ekikulu kyakukoma ku mululu gw'abantu. Man is a breed animal. Muntu nsolo ya mululu. Omululu ogwo okwegwanyiza n'okweyagaliza tubikolera amateeka. Amateeka amalala ge tukola gayamba gavumenti kuba gavumenti ereeta amateeka gayamba gavumenti kutya bwefuga abantu. Kati mwe mu byammwe ebyekijega bino ebyekisiru bye muleese ne mugamba bannabyabufuzi tubakooye naye ng'ate bye muleetamu abantu byabufuzi. Naye amateeka gennyini ge babaga ate nga tteeka ki? Olaba nze pointi yange badde nti bano abasajja abali mu palamenti abasajja abo n'abakazi abo bakola ebintu nga tebatudde mu wananchi nga tebatudde muntu owa wansi afunamu ati. Nalabye etteeka lino erya kati gundi Kabazigulu Kagambye addayo mu kooti addamu erya kuchallenginga ki kati kooti yamaji yakomyewo ne bagironderamu n'abalamuzi n'abasindika mu kakiiko ka Judicial Service Commission. Naye bannamateeka be nabadde mpuliriza be nabadde ngezaako okuwuliza nga banyumira ensonga nga baga nti omusajja oyo kubalonza agenda ogikulya y'omu ku basajja ate abadde babasumbuwa era yabadde asinga okubeera incompetent kubanga yabadde judge advocate wa kooti nga yaluŋŋamiza kubanga nga yalowoozebwa nti yamanyi ku mateeka kati ng'obuvunaanyizibwa bwe bwakuluŋŋamya kooti eri mu bifa ku mateeka naye okuluŋŋamya kwe kusangiddwa nga kubaliddwa kugereddwa nga tekuli mu nsa. Naye palamenti kooti ng'ekulembeddwa omulamuzi yennyini saabalamuzi n'abalamuzi ekintu ekyo baakimaliriza ne bawona okunyonyola okumala naye era ababaka ba palamenti omulugu gw'oyogeddeko baatule batuula
abama ne babayita entebe abala ne babayita wa ne babawacha abadde ne bakumyawo ne bajja ne bakola leka kugamba nti abala babayita entebe Medad Lubega Sseggona n'ennyeko ne Ssemugu Ibrahim Nganda ne Asumani Basalirwa bakola minority report nga bagenda kugitebolinga ku lunaku lwe batebolinga major report eya parliament eyiseddeeka lyayo bwe bagisabu meeting ewa sipiika n'agiweereza bekikwatako bannanyini tteeka bagenda okumaliriza ogisomo gyetegereza ng'ebigirimu bigenda kulabisa ne baddira sipiika nti gundi eyo ripooti eyo tesaana na kusomebwa ku folowa yaki tesaana kuteesebwako kubanga minority report yojja ku folowa ya parliament naye mukubaganyako ebirowoozo era agireese akola kyonna ekisoboka okulaba ng'akola ki ng'agyogerera kati jjukira aba National Unity Platform balina ekizibu ekirala nga baasalawo dda Medad Lubega Sseggona nga balina ebiragiro by'omuntu gwe bakolerako ali mu gavumenti tateekwa kudda mu palamenti kati ng'ate yagenda okutebolinga minority report nga bw'anaagitebolinga agenda kuyoola obuyinja bali ne bakuba akasimu kaabwe ripoti etujagala ne bakubira leader wa opposition twali tumanyi tugenda mu parliament tulwane tulime n'ogwenguluka bwe twagonga kutegikwatako wadde nga togikwatako bagikwatako era naguwayiro baabuyisa naye bannayuganda balina kye baali bafunyemu ebiri mu tteeka baali babitegeka bano bakubira bukubizisa ennyonyi kasimu ne banne teyabagamba bakeera ku makya n'ebitabo byabwe nga bamanyi eri bwesomebwa tugenda kusoma eno tukubeko ebirowoozo Ayimiri agamba bugambi speaker nti fenga budde oluvuganya gavumenti tukkiriza tetulina kye tugenda kukola tetulina abaka babuye ekyenkani dawulo lwaki abantu tebabafulumya palamenti bagifuluma anti kyenkugamba olaba nga abaka bano tebatuyambira tebalina mugaso tetulina nsonga lwaki ati tuteekayo kati atujjayo Sseggona palamenti erina mugaso ate twalayo walukagga baleeta etteeka baali bali mu kukola amendment mweri etteeka lya Political Parties and Organization Act omunansi talina wadde kabeere gwali mu mateeka kabeere nze pozi kati gulijja tunyumirwa ng'ofunye eyingidde palamenti nitolina wokifuniramu bayisa byabwe bwegabita musimbi nti gwe gyogamba nti bayisa byabwe amateeka gonna mu palamenti galeetebwa gavumenti Asumani Basalirwa ye mubaka asinze okuleeta amabago aga private members bill mu kisanja kino baleeta amateeka agawera 6 naye bw'obuuza abantu abawulira ddigo munnamawulire olina etteeka lyomanyi nti Basalirwa yalireeta omanyi kiki yaleeta ekiririmu omanyi bya bisiyaga byokka ate ebisiyaga maamala ne mugamba nti ate gavumenti ya Mwami Museveni ye yamuguze aleeteteeka ku bisiyaga alwanyise Kyagulanyi ate nga mumaze okugamba nti Kyagulanyi si musiyazi kale ate ne mugamba nti ate Basalirwa era waawo we yajja obuzibu ne Kyagulanyi era Kyagulanyi n'asalawo Basalirwa yatadda mu palamenti naye ng'ate mutugambe nti Kyagulanyi si musiyazi akati ate lwaki bamulwanyisa olw'okuleeta etteeka ly'ebisiyaga ne bwe zaalibadde nga ntalo ndala amateeka gonna agajja mu palamenti galeetebwa gavumenti eyawakati fe abaagala etteeka tulifunemu tulina okutwala ebirowoozo byaffe eri gavumenti esobole okutuyisiza etteeka ngero bwe lijja bawaayo ennaku abantu ba bulijjo sebagenda ku palamenti okuwaayo ebirowoozo byabwe naye genda obuuze nti abantu ba bulijjo emirundi emeka nga bagenda okuwa ebirowoozo byabwe ku tteeka sebaweta nabayita waliwo le balina amendment gye baali bakola nga balina okuyita ebibiina by'obufuzi biweereza abantu balyali lyamagye lyennyini ebyo lyali lyamagye bawandikira political parties nga bazaagala nkya baliwandikira leero bagende bakole submission yaabwe nze enjala bwera ennuma ebisajja sikolagana nambizi oli musamize omusajja asomeddiwa abaganda sikolagana nambizi mwafiiriddwa senkulu sowasaani nze sikolagana nambizi naye bwe nzuula ng'ekigendererwa kyo gwe kino okujja n'akafi k'ennyama y'embizi okakoona ku nnyama y'ente oyagala nze ndeke kugirya niwe nkulaba ng'okutta akafiiko ak'embizi nteeka okulwanyisa n'amaanyi gange gonna okulaba nga tutuuka wali nte eno kubanga ekigendererwa kyo kyakunnemesa kulya
ekigendera kya gavumenti amateeka gonna gekola gavumenti empya ekola amateeka amabi neefuga abantu obubiri bye bagamba apartheid e South Africa yali mu mateeka yensobola kiri mu kulemu gwe baafunana kusosola badduka kubanga etteeka lyali likola aliwe Germany Adolf Hitler omunazi ngatta abayisirayiri bwe yatta mu bungi bw'ati bonna nga bwe baafa yakikolera mu mateeka era Isirayiri ogenda okutta abatta abantu baabwe yakola projekiti yaayo ndala ng'eyita mu prime minister gwe bayita Golda Meir yayita obusungu bwa Mukama the wrath of God n'asalawo abettire busi extrajudicial killing naye nga tewaliwo tteeka lyonna lye yasobola kuyitamu oba waabira mu nsi yonna ebibafuna kati amateeka ago amabi gavumenti ebanga erina obuyinza n'obusobozi obugaleeta ejja kugaleeta ne bwonaba nga gwe pulezidenti kasita onabanga ofudde gavumenti yo ng'efuuse embi ng'eyagala kufuga bantu bubi ebagambe nti ge mateeka gano amateeka Museveni gakola ojja gakola naawe ojja bikola tojja kukyukamu wali kubanga ekyo kasita obuyinza obutuulamu n'owulira nti kyoyagala ebyo ojja okukola tumaliriza naye lwakuba emboozi wakikyusizza Museveni ayingira Buganda alina omwezi mulamba mu Buganda kandi nakugambye nti puroguramu ya Museveni gy'alina bagiyita Museveni for Buganda for Museveni balwana bakola kyonna ekisoboka kankubuli ebimu eri mu projekiti eyo Buganda for Museveni era yo ensonga lwaki Museveni alina ennaku nnyingi mu Buganda nga mu buli constituency ajja kuyingira pull the crowds opotrayinga candidate wo nti you have got support kaki akakiiko k'ebigonda kakikoze bwe kati si kakikuka byakulonda bwe mudrowinga puroguramu sana bagamba kola campaign puroguramu yo n'ogikola nti ennaku bagamba nti campaign zijja tandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'11 zigwe nga 12 gwe candidate oba ekibiina National Unity Platform oba NRM ne mugenda ne mukola puroguramu yammwe nga 15 tujja kuba wano nga 12 tujja kuba wano nga 17 tujja kuba wano nga 19 tujja kuba wano nga 2 tujja kubeera wano nga 21 tujja kubeera wano nga 3 tugenda kubeera wano nga 4 tugenda kubeera wano ng'ennaku zonna ezebi tugenda kubeera wano electoral commission nebayita kyebayita harmonization omuwagizi wa Kyagulanyi abaawo omuwagizi wa Mugisha Muntu waali ow'Amabirizi waali owa Bulira Franka waali owa Nandalama Fabi waali n'owa Museveni waali nemutandika okusoma puroguramu yammwe nga 10 omwezi ogw'11 Museveni Masaka Kyagulanyi Bukwiri katugeze Bulira Franka Masaka Mugisha Muntu Bukwiri temugenda mu harmonization omwaveewaawo ate awala kubanga tulina district 149 waliwo endala ezitalimu mu harmonization nemukkanya so puroguramu eno abawagizi ba Kyagulanyi bagikkaanyaako n'abawagizi ba Museveni nti Museveni amale omwezi mulamba mu Buganda ye puroguramu ye gye yakola nga watalina kyeyeetaagayo ng'obuzibu bwa bulina Buganda ng'era yeetaaga omwezi mulamba mu buki mu Buganda kati bano abakola harmonization naye be bamukkiriza akole Kyagulanyi yeekolera yiye nti nonja beerako mu Buganda ate njifuluma era bwe batuukangaawo bateeseza ne bagamba nti kakati tukkaanye ennaku zo zikwanaganye ani avaawo nga Kyagulanyi akkiriza nti nzaawo nvuddewo ngenze egindi bagenda okitegeera nti Museveni bamulekedde omwezi mulamba mu Buganda nga tebakyasobola naye zizobanga akakiiko k'ebyokulonda kekabakyusiza kubanga kampeni za Museveni zo nga zo akakiiko k'ebyokulonda si ke kakola puroguramu mujja ne puroguramu zammwe ne mujja ku harmonization era akakiiko k'ebyokulonda si ke kasalawo mu ssente nze njogera ng'omuntu eyali yeesimbyewo nesimbawo ku bubaka bwa palamenti nesimbawo ne ku bwa road councilor nesimbawo ne ku bwa councilor manyi kye bayita program harmonization kyengamba kiri bwe kiti President Museveni akubye region by region
essaawa zo zitwogererako ali Lwenzori disitulikiti zonna ezikola Lwenzori 11 baziri 11 ye bwe yakola Onyangabo Potulo Kyenjo era ekyo teyakigaana Kyagulanyi kukikola naye kyogamba bano bakyagulanyi bo bwe bayagala ajje kati for example essaawa za Kyagulanyi alimu Acholi Sabuja naye ate bwanava alina wagenda tokuddeera mu atengera mu yaliyo juzi yabadde miganga era Kyagulanyi agenda kumalira waffe Nansana municipality ng'agenda kubaava Busiro East ewa Seggona ng'alowooza nti yagenda okukomerera omusumaali ogusembayo mu kofini ya Seggona atuyisizeewo embuzi eri ejje mu paalamenti ffe tujjeyo Seggona ffe abasiru nze badde ndowooza nti akakiiko kano kalina engeri era gye ka influencingamu entambula zaabwe kubanga mu resources nze ntunudde in terms of resources olina bias n'akakiiko kati byenjogerako bye biba mu reality omuntu yali gwowatambuza mu mambuka ga Uganda n'asigala district ngasigaddeyo ttaano waliwo n'alabadde ndaba maapu bwe yali waggulu eyo ng'asigaza district ziringa 5 nebamugamba nti ate kati awulidda buzi ye yakola pulogulaamu ye Kyagulanyi akulage ku draft ya pulogulaamu ye nga tebanaba kugiharmonizinga. Okay, so Buganda mugenda kufuna munyo anti president mumwino mwezi mulamba. Dilo zigenda kuyita. Nze era njagala kubiriza abantu be Buganda. Wonna we bali. Essaawa eno yakulembeka. Busako bufuke busako abatakisi kubanga Museveni twamaze dde okumuzuula nti mu campaign watuweera ku ssente. Mwongere okuzoganya ate mulembeke Museveni for Buganda bino njagala okukubuulira abantu bamanyira kumanya babiwakanya tujja genda okuva mu kalukana ka Buganda pulogulaamu enagiwulirako ne mbaako ne bengisomolerako naye bwe baamala ate ne bango bwe banaatuuka ewuwo Kimbogo kandidate wa NRM ne bakulaga nti alina abawagizi bangi kulale ne bona omuwangula mu kaluka bagenda kulangirira wayo bakozesa bibala bakulale ninjogera mu Buganda bawonna tuli Buganda Museveni toyinza kukulembera ggwanga lino nga tolina Buganda tolina kibuga kikulu ate ye Museveni akalulu akagala okusinga abamuvuganya ne bwe ba CTH Museveni alina abaka basinga obungi mu paalamenti naye badde mu by election Museveni tajja ng'aleka abo ne bazenoonyeza yandiresenga bakigongo naye ne kasiiti akamu aka by election Museveni akeetaaga ng'ate aleese muwala we naye ngoza n'omumanyi bamumanyi baana bato fe abakulu twali tumanyi era simanyi oba NRM weeri afuta Museveni era njagala otunula ennyo wetuli teriyo kibiina kiri mu buyinza nga pulezidenti wakyo amaze ebbanga mu bukulembeze n'afa nga tekiteeseteese ne kisigaza amaanyi abakabbulu be South Africa bafuga South Africa emyaka mingi nnyo naye bwe baava mu buyinza ANC yabawamba ne badominating ab'e Tanzania ekibayamba nti mwalimu Julius Kambarage Nyerere yazimba CCM n'ateezimba ye Chama cha Mapinduzi. Yes. Era yo Chama cha Mapinduzi kyakulembera Abatanzania emyaka emirala nga 10. Kozi ne bano bamugufuli mwe babadde. Bonna ba Chama cha Mapinduzi. Omukazi yagiye mu ati ekye Kenya bagita Kanu n'omukago gwa ODM teyina yadde omubaka omu bwati mu palamenti ekibiina kya Moi mutabani we Gideon Moi bamuwanga mukalu kati ne mwami Museveni musuubire nti National Resistance Movement agizimbidde ku era nga bolaba National Unity Platform nga bolaba FDC bwe bagizimbira ku Kiza Besigye olwagivaamu ne tokomoka UPC bagizimbira ku Obote olwafa DP bagizimbira ku Semwogerere olwabuuka n'agivaamu Jema yali ku kyanjo sibulaba era bwe bite bya Africa bikola ki sibulaba bifaanana kale bino bya campaign byogambye harmonization ng'oyagala okunenya akakiko k'ebyokulonda saba ba National Unity Platform bakuwe draft tegeza aba National Unity Platform be batwetedde Museveni okubeera mu Buganda mwezi benyine bagenda naye mu kuteesa ne bamulekera abeere mu Buganda omwezi mulamba ate nga gwe mwezi nga zennaku ezisembayo nga n'olukuŋŋaana olusembayo gagada agadde okubakololo agenda dde okubakololo kwa Kosankye nga bo ate bali luddawa nga bali Nansana municipality kati abantu bonna ab'e Nansana
bagenda kubasikayo bonna babatwale Kololo enansana batulekere emiggo gamaze natoki gye nakubye nga Museveni ali Kololo nga Bobi Wine ali Nansana ogenda wuli amakomerero gajjula nga kulonda kwakosa Bobi Wine agenda kuyitawo ogende Nansana kuba agenda kuva duwa Magere tasobola kutewali ajja mukkiriza kulinnya ku kavule ati abaana bagenda okusa ayina kuyita Matugga abaana abandi bagenda obeera mu komera nga okulonda kwakosa ati Nansana municipality Kyagulanyi olukuŋŋaana agenda ddu kubawa Nansana kuba Nansana municipality ennene Kasaawe kutano wali woogera Nansana municipality Nansana municipality erimu Nabweru erimu Busukuma erimu ne Gombe erimu ne Nansana kutano ekawempe wali oyo abadde obuvudde mu Nansana ekawempe ku Kisaawe eyo sebo eyo Kawempe division ekozi era olwawo olw'ekawempe yalukubye ku Growers wali ajadde okuba ekigogwa era ojja kwekanga bamutute Gombe alukube ku gombola y'Egombe oba bamutwale Busukuma sibula abantu sowandaki banya bone basi abadde batulabira abadde batuwuliriza emboozi tebankadde adunya nze ndikadde ndi mu luwumbola ndi mu holide emirimu gyange egy'ettaka kyagikola 0702 43 88 52 n'emitwalo gyange 2 gya consultation gyerabira ojja kuŋŋamba ebirala ojja kuba omaze ebiseera sikukwatako kale bw'obeera nga obiwuliriza ng'olaba tobitegedde biweemu omukisa omulala ogwokubiri n'ogwokusatubiri bw'otuuka ku gwokusatu nga tobifunye ate ono datawo ate kubiraba gwakuna ate totuteerako tobiwuliriza ng'oyagala kuteekako komenti kubanga byonalogula ojja kuba tobimanyi oya tobitegedde sooka obitegeere olyoka otwandika omanya nti kontenti siwonaiserero siwuwo toolako oba yongerako oba wabula oba buuza gy'otategedde awo olwenda lwakutaano lujja okebera kutataddeko obanga kuliko mulimu ekito ate tusobola okwogera ebbanga lyonna nga bwe twogereramu tolimu ekikwewuunyisa tulina tuwanika ebbango kubanga bwe baddira sente ne baziteeka wali waggulu ne bagamba nti akwatawo n'engalo yazitwala nze Sewanda gye baba bazimpata baba bazinzigemu olwala ajja kweta basajja bannalugooti abawange mweraba